oyinza okugamba mbu togenda kumulonda naye ekyo tekigenda kujjawo mazima nti Uganda ekuledda mabega. Kankulage lwaki. Obadde okimanyi bulungi Uganda ye yali ewola Buwalabu nga bawola Saudi Arabia bawola UAE. Essaawa zino bannansi ba Uganda be baddukira Buwalabu bafunye obulamu obweyagaza gye baddukira okusurvivinga. Naye nga luli be baddukiranga ewaffe tukula tudda mabega oba tudda mu maaso. Ekitali ekyo Uganda obadde okimanyi twalina ennyonyi 26 emyaka 4 n'okusoba emabega 4 n'okusoba emabega. Ngezaako kulaga how big it is, the gap between 40 years ago. Biki bye twali badde tukozeemu Uganda yali badde efaanana etya nakati efaanana etya. Luli bye twali tufuna nga bannansi essaawa zino nga tetukyasobola bifuna. Twalina ennyonyi 26 ze zaatandika airline ze baatandikirako. Naye essaawa zino tulina ennyonyi 4 ngamba 2 ennene, emu egenda Dubai endala egenda India nze zembala. Buli obulala busatu oba bubiri bugenda Kenya obwo tebulina makulu. Uganda yava atya ku nnyonyi 26 okudda ku nnyonyi 4 ezakakomawo jjojozi. Yoli emabega luli eri omusoro gwe yagujjawo ogutandikawo airline n'ennyonyi 26 Museveni gwatasolooza mu bantu bayine essaawa zino basolozaamu omusolo. Luli twali milioni mmeka nga Idi Amin Dada yafuga. Kiregeza yasoloozanga omusolo mutono mu bantu kubanga twali tetuwera na milioni 3. Essaawa zino tuli milioni 4 tugenda 8 milioni zasolozaamu omusolo. Luli twali milioni 2. Ni wannange olabadde eriwo Uganda luli twali tetunazuula amafuta nno galudde ebbanga nga twagazuula just lwakuba bulijjo bagatundira mu nkokoto. Uganda ebyobugagga byerina njagala obbikuwa wano wammanga. Ekisooka ly'ettaka eggimu, wabula lino ettaka eggimu bagenze balitta mu regions ezimu politically naye abantu tebakigenderera. Kasita bakuleetera ebiddagala ebifu n'ofuuyira omulundi ogusooka ne kisooka kikuwaawo, bw'ofuuyirako omulundi ogwokubiri ne kifa kikuwaamu katono oba osanga season eneddako ogenda okulima bwe bati okugyamu ebirime byo ng'ettaka likaze ng'ekigimusa tekikyalimu. Oba kitegedde nga temukyali kigimusa ettaka nalyo likaze likaluba olukaluba. Eddagala bwe lityo bwe likola. Kati ofundikira tokyasobola kulimira ku nnimiro yo oba ku ttaka lyo n'ojjamu ssente ziweerera baana bo. Ofundikira solution gy'olina ya kutunda ttaka. Tukula tudda mu maaso oba tugenda mabega. Ng'ettaka ly'olina okutunda oweerere omwana wo oteekeyo school fees. Nejjukira nti wootunze nkeradde era si wogenda okuddamu otunda kuba watunzeewo dda. Kitegeeza ki? Bwavu. Kubanga luli obadde otundako ekirime kye walimye ku ttaka lyo, ettaka lyo ne lisigalawo n'ozzaawo ekirime ku luno ettaka ly'otunze. Wabula bakwavuwazza indirectly. Nga gwe wagenda n'oweegulira n'eddagala ne weeteeramu ssente zo okutta ettaka lyo okweyavuwaza. Tukula tudda mu maaso oba tugenda mabega. Uganda obadde okimanyi nti ku mulembe gwa Amini njogera ku myaka 4 okusoba wagenda nga mu ddwaliro ne bakuwa n'ekikopo ky'obuugi n'omulwadde wo ne bamujjanjaba. Essaawa zino bw'ogenda mu ddwaliro ne pipi ngamba pipi ey'omukaabuyonjo naye ogigula. Bagiyita tipi naye ogigula ogisasula. Mu ddwaliro e Uganda okukwatako olina okuba nga oguliridde wabeewo munnayuganda munna asafalinga omuntu walyoka abeera obulungi. Awo obutanda tewali okujjako ng'osasula bweziti ng'oli bamujjako munnayuganda munno nga bateekako mukyalawo ku katanda. Naye nga bwe kityo bwe kyali badde nga lwaki tetukwata milioni zino ze tuwa abayimbi basekinoomu okubagula ne tugulamu obutanda mu malwaliro. Tukula tugenda maaso oba tudda mabega. Obadde okimanyi nti Amini bwe yalwalanga mu ddwaliro ly'e Mulago mwe bamujjanjabiranga, essaawa zino tewaliiwo mukungu ayinza kwesiga Mulago kumujjanjabirawo. Obadde okimanyi nti Uganda abakulembeze ba East Africa bonna abaliko essaawa zino bonna
basomerako mu Uganda era Uganda yali university esinga mu East Africa esawa zino eri mu kifo kyakumeka era wakyaliwo omukungu wabweru oba mu Kenya oba Rwanda ayinza okuleeta omwana wasomere mu university ya Uganda. Nedda ate musomesa kimwagala musomesa nguzi. Tukula tugenda mu maaso oba tudda mabega. Luli yali number 1 university esawa zino eri number ki mu East Africa. Obadde okimanyi nti mu Kampala mulimu amasomero naye nga tegaliiko nzigi. Mu Kampala in the capital city. Kati ate bwe tukkirira mu kyalo abaana batula ku mabulooka. Ndowooza nammwe yembera gye mukuliddemu si bwe kiri kye musomeddemu ge masomero. Kusimba miti we bati waggulu ne bateekayo ensaasa ne musoma enkuba bwejja we enguudo saagala zoogerako kubanga mu Uganda mwe musinga oluguudo olusinga ebbeeyi ng'ate lwa bbanja ng'ate lufu. Naye nga ffe boolaba tuli bagagga. Tulina emmwanyi, tulina kooko, tulina vanira, tulina ebyomu ttaka bingi nnyo, tulinamu minerals ze baguza Russia ne North Korea okukola nuclear babijja Uganda. Minerals ezo gold, diamonds, abo bo waliwo abakungu ababyekwata tebigasa Uganda. Omusolo ne gubeera waggulu. Twerimira ebikajjo mu ggwanga naye sukali agula bbeeyi y'emu ne mu Dubai. Mu Dubai omutameeramu yadde ekikajjo n'ekimu. Era tontegedde kati gwa wala noono obutamulonda osobola otuleetera kitaawo era alina ekyokulabirako ng'ono eyagaggawala ku myaka emito n'awasa omukyala ku myaka emito wali owuliddeko ono alina X n'omu kitegeeza good example of leadership from home. Charity begins at home. Amaka gagakwasaganyizza atya tegakuwa kyakulabirako wangi bw'abanga oli yali faama ono nga yali musician egyo gy'emirimu gyabwe naye olabe yalinnyanga mu busa yatulinnyeeko myaka 40 kati olwo ate musician okumanya kwalina kwa njawulo nnyo kuba ye kyamwetagisanga n'okufuluma emitala w'amayanja akolezi club. Ekirala Munnayuganda oli gwe twogerako gwe twagala okujjako bamugoba ewaabwe Rwanda n'addukira Tanzania nayo baayagala okwagala okwefugazaayo nga wano e Uganda bwe bakikola kati. Tanzania ne balabukira mu bwangu ne bagoba laba Uganda wejje baanirizanga ba refugee bafundikira be batukoze eki kati betuli mu kukaaba n'amataka gaffe tetugalina. Obadde okimanyi nti woziise bakadde bwa wali bajjajjabo basatu omuntu ajja buzina kipapula n'agamba nze nannyini waneeno abantu bonna ku kyalo basengukewo kimu oba bibiri bye waakalaba nga bagobako abantu. Kati gobobera Munnayuganda ng'ekyo tokirina nze ekisinga okunnuma ye muntu w'omuwesi okugamba mbu tuli mbuyinza gwe naani ne bali gwe ne bali wamma tugende tulonde kati gwatantegedde nga bw'otyo bw'olifa.